Munnayuganda munnange byonna gy'oli nkulamusizaako nenkwebaza era nenkusaasira kyonna kyonna ekibaddewo. Olwaleero omusajja agenze n'anyongeraku simanyi lockdown endala kati tuli mu complete lockdown. Kati mabega wali twadde ku lockdown yanakusimanya namubiri kati weziri anamwebiri kati olwaleero ayongeddeko meka era zina zayongeddeko zinaabalirwa ku ziri. Naye bw'otuula ne weebuuza gwe nga munnayuganda oba gwe ngaali mu kino lockdown zino ziteekebwawo kuyamba gwe muntu wa wansi oba ziteekebwawo omusajja akunywereza mu buyinza mu bukulembeze buno omwaka mala okumukwasa? Kuba omusajja tugezezaako okumulaga nti ensi emukooyi ng'ey'Abannayuganda agaanyi. Kati atuza mu lockdown after lockdown ena abantu ebafa. Kati mwakitegerako nti yali nteekateeka ey'abantu abo okufa gundi lockdown esobole okubeera approved. Kati abantu bebafa naye bazze bafa tobuula babadde balanga bayisa ku TV obulango bababika bazika kese enkalu mu malwaliro buli kimu badde anoonya approval gy'abadde anoonya ey'abazungu bafanda okumukkiriza okuteekako ki lockdown okusobola okwaprovinga sente zino sente zazze asaba ezasimanyize IMF zi global fund zaani kwegamba ebyo byonna abikola oba abadde abikola ng'ekigendererwa ki oba ekiruubirirwa ki kibadde nti ayagala mu abateeke mu lockdown ziri esente bwe zijja batandika okuyisaawo ebirala. Kyenasooka okubuuza munnayuganda gwe wenaali eyo yasooka n'ateekawo kafyu. Kati kafyu kyafuuka n'omu mu nsi yaffe mu nsi muzaaliddwa omusajja yajjanga Sserwajo Okoota kati atufudde ate ffe nombozi atufudde nombozi ataddemu kafyu kugamba oba ojjukira Apicide eyali mu South Africa ekiri mu Uganda ate kati kino kisusse n'okusuuka kubanga omuntu oba osobola okuteeka abantu mu lockdown abantu bali mu kafyu ebitama n'okutama oba ojjukira ebya 2020 bateeka abantu mu lockdown ne basuubiza abantu okubawa emmere teyatuuka abaafuna ebijanjalo bafunanga bivunzi abaafuna amata go gaali expired. Bwe bayisa sente za radio omukyala yazizza ne bayisiza masiki mukukyala w'omutabani n'azitwala ne bayisa sente z'okugema abantu omuwala w'omukulu simanyi Diana atwine biki n'azimbamu ebizimbe mubiraba byonna. Kati eno lockdown etegeeza ki eno gye bataddeyo ey'okubiri eno yakutuyamba ffe ng'Abannayuganda oba waliwo ekirala abasajja kye baagala okukola okuba nti basobola okwetuusaako kwegamba okutuyisa mu mbeera embi okutwetamya ensi yaffe? Kubanga kati abaana abali mu nsi z'ebweru abagenda ku nkuba kinasimanyi Obuwarabu noba abali ku facilitatinga amaka gaffe e Kampala oba e Uganda. Kati okitunuuliramu tuba tujja kusabayivinga tutya ng'Abannayuganda? Tunasabaivinga tutya ffe ng'Abannayuganda n'abantu baffe n'ensi yaffe Uganda bwetu bwe yali? Kati kinagala okubuuza tubadde twekalakaasa tugenzeewa simanyi ku international biki tugenzeewa naye International Monetary Fund se yali akamala okwaprovinga sente musajja ono ze yasaba ez'okutta Bannayuganda. Ekintu ekirala ensi ziri ezakolamu omuntu oba mugema ebya covid ebyo bali mukwekwekamu nga bamugema wayitawo ebbanga lya wiiki 3 ne bamuzaamu ne bamugema. Kati ekizibu ekiri mu kugema kyobula Abannayuganda bali mu kufa. Ensi ziri endala basooka kukebera blood group. Bwe bamala okukebera blood group ne bategeera omusaayi gwo gumakinga na ddagala ki. Kati bwe balitegeera abasinga bakugema nga omaze okukola blood group tofuna buzibu. Ate
ate n'ekirala kati ng'Abannayuganda njagala ojjukire nti doozi esooka kaba kawuka kennyini bakateeka mu lulimi nga oli ku tesiti bali mugezesa. Kati ebyokubiri bagikukuba beene nosobola okusabazinga obulungi. Naye Abannayuganda abali mu kufa ne bano ba middle class income abasooka ne bakuba mu akawuka kabalimiddemu, akawuka kali mu kubatugumula tebabazizzaako kali akalala akagenda okukanyutralizinga. Kiraba Munnayuganda. Naye ate kati omusajja atuzizaamu lockdown, road block after road block. Kyembuuzaga omuntu wa wansi oba ofunye obuzibu ogenda kutambula otya? Ekigendera kya lockdown ezino ki? Tukoze ki ennyo ng'Abannayuganda? Kyembuuza bino bijja kubeerawo bipaka ddi? Kubanga okutta abantu, omusajja agamba nti ali mu kuteeka mu lockdown kutaasa Bannayuganda kutafuna kirwadde kya COVID oba kubayamba oba kukola ki? Amasasi gattaaba. Kati mumalwaliro gye mugenda mufiirayo babawo obutwa. Kati abantu abamu bagenda kulambuka enjala. Olowooza ki kyenyo? Era tukoze tutya nga bannansi okwetawuza ku musajja ono atufuukidde ekizibu bwe kiti? Uganda ebadde n'abakulembeze naye tefunaako mukulembeze kizibu ng'ono omusajja abantu ne bakulaga nti bakooye naye eyogera kubalemerako ate obakalubyako obulamu aba akuleeta. Kati ng'ebyo byonna biri awo tetumanyi kabaka oba aliwa. Omusajja abantu bonna abalimuko enkanamu agenza abatta abatugumbula bonna bafudde baweddewo. Kati kisinga okunnumira kale okunakwaza on the other hand n'okunyumira bebamuwagira. Naye lwakuba bamuwagira ne bateeka mu rekoda bo balina akawunti zaabwe sente zituuka. Naye katuga omuntu wa wansi kubanga zino lockdown okusinga ennyo zaffectinga ffe aba wansi. Bw'atasobola kwetuusaako byeyagala ng'esente z'okozesa ewaka okola za mmere ya leero, mwe muli ababooda, mwe muli abapoota, bano abazimba, muli abantu b'engeri ez'enjawulo nga mufune ekikumi okubezaawo abantu. Ono omusajja tayagala tufiire mu nyumba njala, tayagala tufiire enjala mu nyumba. Tukirowoozeeko tusale amagezi agayinza okusobola okwenunula mu bbanga etaliyo waka. Bwe tutakikole olimbaolira. Nsigadde nze Kyewa kulaba na Uganda. Kama atukume.